kumpi zigenda kukola sabbiiti bbiri bukyanga abawagizi ba kisinde kya Go Forward ekya Maama Mbabazi n'aba NRM bakubagana entungamo. Olunaku lw'eggulo Musazale Omoro abagambibwa okuba abawagizi b'omubaka Jacob Oulanyah n'aba FDC balidde Matereke. Embeera eno evidde akakiiko ka Paalamenti akola ku bya bajeti okuyisa embalirira ya bumbi 5 eri poliisi okuziyiza ebiyinza okugwawo ng'okulonda kuwedde. Okusinziira ku poliisi ku bumbi bona 5 20 za kugula mafuta 29 za kunoonyereza na kuziyiza buzzi bwa misango so nga akawumbi kamu obukadde 7 za bya mpuliziganya. We considered what is happening to our brothers in Burundi. We considered what happened to our brothers in Kenya, and we thought we need to be well prepared for that period. I am saying, if anybody steal our election next year, whether you budget for 1 trillion for the army, whether you budget 1 trillion for police, the people will rise up to defend the vote which they have cast. And don't assume that anybody will steal your votes to create unnecessary security in the minds of the Ugandans. Abaka oluvuganya government kakiiko ka budget bategeeza nti singa wabawo okubba obululu emirembe nga gino tegyewalika so nga aba NRM bagumu nti akalulu kajja kubaka amazima na bwenkanya. Let's make the money available for this government to manage the electoral process properly, so that if anything goes wrong, they cannot say that Parliament frustrated the government. The government wanted money and Parliament could not give the money. So we have given the money. Abagala okuleta wendowooza nti bwana tubba tujja kulwana twakalwanya entalo mmeka tulwanye entalo nyingi na luno bwe balugulawo tujja kulwana naye nze kyenjagala okubuulira abantu tebatiisatiisibwa eno gavumenti weeri ate y'amaanyi Omuntu yonna ajja kuvuba akalulu atalowooza atalina poliisi oba alina amagye oyo akwata omuliro abantu bagenda kusutuka bakume obululu zijja. Akakiiko kano akakola ku bya bajeti era kayisiza ensimbi obumbi 133 nga za kwongeza emisaala gy'abasomesa n'ebitundu 15 ku 100. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati yabadde amabega w'ebiteeso bino. Nga bwe twakomitinga mu this financial year ne tutula n'abasomesa bwe tukoze to providing sente za ku increasing teachers 15%. Bajeti yonna ekwatagana n'ebitongole bya gavumenti yakwanjulirwa Paalamenti olunaku lw'enkya.